asili kuliko kuna mkono bakukuba 95 uwezo kwa sana natulana niko naita mtale zamani kalona nakweka nakiriza chimbeko ngategeke kitambe lakini nei katonda yanjagala wachi shirana mwenda bakubesi bwebantu balabulwali abasawo bagamba nti omukono gwetaaga kusala ne bagamba eyo nsonga y'amaanyi ne bagamba amagumba gasiseko semiswali kutusi ne babuza mu musalako mulina kuteeka muti gwakuziika kirowoozeeko baganda obafa bonna ne babaziika bonna kati bw'ofuuse ettooke liva mu kyalo alitema aliwagulako alitika ku motoka aliwagulako alitikula aliwagulako ajja okulikula balimuwagula alitwala neŋŋamba kakati eyo ensonga enene mukuleke kuvunde bwetulimala okuvunda mulikolaki nga tetukugamba tetwasoma kkiriza tukusaleko nange neŋŋamba tekubanga kuziika sikiriza ne bansayiningisa ne bamuteeka mu kisebi nti bagenda okugjamu omukono nga gukozekana nga tekukyasobola kubako kyegukola nga gugongobadde ne banabakkiriza tugusaleko nga bagenda kugusiba lero nga sandigaana naye ensonga ey'okusalako guziika sinagala bamutaana yange nga ntudde wali ne bansayiningisa ogwokubiri nenfuluma eddwaliro lya hospital omukono gugongobadde ensinga eribyayo nenyingira mu balakisa abasinga ne banoonyezayo amanyanga ensingo ne bantuma afande merida omukono ne bantuma afande kakolofeeza nalinyawo omukono ne gutandika okuvaamu envunyu neŋamatooki ne gutandika okuvaamu envunyu ekirowoozo okukazikire ku kitanda nenjera nenkola bwe nzirako okuzuuka zikidde nenjera simanyi zirikoma ndi nasayininga kyekulibeera sitaani ayinza okuba nga alina kyeyasayininga mulamu naye katonda wasalawo okusayininga kigenda okulaga wakati nasala nenabakati oba kyemunaabeera naye olunaku mune wano wegenda okuba kubanga sigenda kumala nekambaleke wanjabaleka mukiya nambabeka wenidda tuliteekamu nambiru yamatakalimuya abasirikale bantuma amanya nabadde kyembadde noonya kyekino badde omubi abadde akinyaze nabadde nsomesa kyaki kyenkulembera kusayo nebagamba naye gende ku lyato lya nuwa abantu banawe katwala okabikulirwe nuwa katonda namuga nti zimba eryato njagala mu madaala 3 katonda nangenda yadda okudda kumugamba ozimba otya yadda kumugamba kuyingira ebiro etabirongoofu musango ebirongoofu bwe byamala okuyingira katanaga nti biwaddeyo tye katonda nagalawo nagenda n'ekisumuluzo tayagala kajanja nagenda neki kubanga lwente byaliwo ebintu ebimu nga bitulondoola katonda ng'alina kumala kuyisaawo bw'amala okuyisaawo nagalawo nga tebiyitamu kulondoola asooke kulage tebiyitamu kolaki kulage yakwata ekisumuluzo ky'obulema bwe namala okuyitawo nga mponye oluti lw'obulema n'alukalira nakolaki waliwo ebiteekeddwa okugalirwa ennaku ekujozi bakusekeredde ekibala sabayo katonda olunyiri lumu lubeera olunyiriro ajja kugambe nti olwaleero ofuluma bw'amala okuyisaawo newabadde otuddawo okubonaabona kyo awowerezo nakamala okuteka mu banka obukadenga musanvu mutume netuyamba waliwo obudde ssebuga nga bwabirobyo waliwo
n'atuuka n'atambula. Nalo mulema ng'atambudde nagamba bano balimba tekisoboka ne ngamba anti bazibiriza kangende mu balakisi ekyanja kudda nga nyambadde engoye za Leya bwe binaaba bizibiriza nze nsinzire eri kuba omusuga esasi ngende mu balakisi bagamba abasirikale gye batwale wegavugidde gamba ntusobola tusobola era nakikola nagira muleyo motoka nagireka wala ne batendereza ne basinza omusumba bwe yajja n'alinnya akatuuti teyagamba bantu kuzibiriza kubanga waliwo omulabe Katonda yamuwa direkisoni ngusabidde Katonda akupeere direkisoni wakati mu bizinesi yo wakati mu bagamba okunya lya Yesu teyagamba bantu kuzibiriza yatandika butandisisa nejala mugamba totugambye akamwangako omutima nga gwogera naye akamwanga tekakolaki ekyawandika kituge ekitiibwa kidde gy'oli Mukama Katonda osalidde omumwa w'abalala abugale gy'oli n'ewange ebyamagero webiri bakwate abavubuka abatwale babagate kukonya batulwanyise nenadesitanyagamba nti afa nitobowa gamba nitobowa mugezi sitani niwe bamuwalikako nti mukalabakala nagamba walabye engeri gye bagwa ojja kubeera ng'omwagwa mukavuye mabega osimbule obusuula ekyasi kino njagala okwate bulungi mu bujulizi bwetuuse mulokole oba olina Katonda omwoyo wa Mukama nga gwamu naawe tewali ddogo ligenda kugwa tewali ddogo ligenda kugwa tewali ddogo eri Isirayiri bwe natuuka tofaepogulamo kantu bwe natuuka omubuulizi ebyokusaba byakoma luli lwe nateesa nti ngenda kumutta teyaddamu gamba batukuziriza kati bwe najjanga n'ekirowoozo nga ne Katonda amuwa ekirowoozo olanaweereza nkusabidde omwoyo wa Mukama akiseera ebisobo by'okwerezawo nga tuweereza naye oweerereze mukwagala kwa Katonda obweyembera esomoza ekkanisa wooli bweyamala obulya n'ayitawo okusabira kakate nesooka ntyamu nagenda okwanga bawezi ndowooza ligamba nti yingira mwana wa ssebo ngenda okwekanga mwana wattu eyayingiranga baiti nyingira mu kato nesanga ndi mu maaso muli mwana omusumba bwe yali yatandikira kunze nansonga munanga nti Katonda agenda atandika kukolera wano mubuuze ku bantu bonna nze gwasongamu nga ndi muleya naye nga Kristo ngirira naddamu ogwokubiri nesindikamu emabega waliwo amaanyi taata waliwo amaanyi mu nsi ey'omubiri agatalabika naye mu nsi ey'omwoyo gyegali basitebo ne banjabonzikiza gangina ekigambo kino waliwo amafuta go akasumbika amafuta go gyekala bwe yayogera ogwokusatu buuza nti byandi byafaana byali biki ekisale kikola ki ekinsikula kigafandika kusole kusitewakiromeka nagenda okwesanga nasitowakanga sanja mutaka gamba nti otyo afaane nabiringita nagenda mpaka ku nkomero yaki nagenda obutegeera nga ndi wansi kutaka enkuba yali etonyeyo nga nguvulubanye bwe nakwata ku kiwato nga Kristo yange weeri nabweta mwesi mpaka kubalasi bwe natuuka ku kwotagaali abasirikale bambuuza ne motoka sagendayo ne bambuuza afande sidagala ne bagamba ekiri ku kisaawe ky'abalokole bagaba omwenge n'otamiira n'oba ku ttaka nga buuza kati nenzira mu kitanda kyange nekwera abasirikale bakomawo ekiro ekyo nasula ndowooza ku maanyi ki kuba nali kaputeni agakwata kaputeni negakola ki ayi Yesu tofayo ewamwe musumayiza okwanga olibalwagala kira nebibadde byange lwe luyimba ewamwe naye waffe tetukolaki okyawira wanoganika yabe yasanya gempaka kabadde kabulidde bulungi naye katokutuka oluyimba lwaffe kirira
eyakuba omukyalo oli ye naye ayinayo babiri nabo gye bali omunamazi mbadde nga neeraliikirire oli abamanya okukaba mami nga kitalo bannange kitalo naye ngaoli akaba ayinawo ani afa atuke ku mulamu gwe omanyi mutya okufa naye nze sigenda kufa ngenda kwebakira mukama waffe Yesu kati nga nabidde wali ono atudde wano agamba baaba Rebeka atudde wano baaba omulala atudde wano baaba omulala atudde wano baaba obwana bugamba dadi naze gamba oza agira satu okudde emabega ekisa kyenkuweereza mu mutima gwange gujjudde essanyu mpeereza mu mutima ogulina essanyu kujja tewakyalikukwakulizo Sebab